Katonda tuga nti banguka mu ekyo ky'okola. Yiga omulimu gw'okola oba gw'oyagala okuteekamu ssente. Okuyiga kuno kujja kukuyamba mu ngeri nnyingi. Esooka, ojja kumanya ensaasaanya n'ennyingiza bweri okusinga okuleka abalala okukubalirako okukubuulirako obubuulizi engeri ebintu gye bitambula. Ekyokubiri, ojja kumanya abantu gye bajja ebintu ebikola. Ekyokusatu, ojja kuyiga abakozi gye batunda ebintu. N'ekirala ate ekisingira ddala obukulu, ojja kusobola okwetendekeranga abakozi nga abalungi b'okozesa badduse. Gwe naawe ojjanga kusobola okwetendekera ababo kubanga obabuulira nti ekisingira ddala obukulu tunula wano, totunula eno, totunula eno, naye tunula wano we tujja okutambulira ddala. Tewali kibi nga kuteeka ssente mu kintu ky'otategeererako ddala kiwanvu. Olwo abakozi baba basigadde kukulowooleza bulowooleza. Omugagga agezaako okuyiga omulimu gw'akola, abuuza nnyo ayige era yeetaba ne mu mirimu gy'ayagala okuteekamu ssente n'amanya nti gitambula bwe giti. Katukomawo olwaleero.